intelligence kwe muri abasigadde mujja gisangayo busanzi ngetandise ngenda bawa akalowoozo mbawe ekigula lugi n'ekigula lugi kyalero yakirimu n'ebyokwerinda era nkusoma omuntu yenna alina smartphone ng'osobola okukola kye tuyita screen recording njagala ondicodingira akalowoozo ka leero ondicodingira ekigula lugi okimpereza president omulonde nkiddamu njagala bali coding babasalamu video eno munsaliremu akalowoozo ka leero ekigula lugi mukiwereze president kubanga sayagadde kukola video misana ate njite nga nnokola olweggulo kati njala munsaliremu ekigula lugi n'akalowoozo ne ekigula lugi kigenda president akalowoozo kali ggwe eri Munnayuganda John Boyagala kakudo okateeke njala mutagingire president mukikole. Alright, video tegenda kubeera nyangu. I know mutwenga munafu ng'olina 0.05 GB RAM soko gyesonyiwe. Bobanga omutwego munafu video ya leero gyesonyiwe byagisanga ku mutimbagano omulala ekyo mazo kibagamba okusookera ndanga bulijjo ziba mpisa mbi obuteebaza batukola mirimu gy'egimu abali ku space wako Twitter mwe bali kukola mirimu egyo abali ku TikTok platform mwezo namwe bali kukola mirimu egyo abali ku wenyibo ekitaba kola mirimu gy'egimu bali nnyo abali mu comment section mbagala nnyo abasharing abaposting bali nnyo bali ddala okuba nti tukoze emyaka gino gyonna nga kwetu tuvangako bali nnyo bali ddala temujjanga okwo bwenvaawo okubebaza ngenda kukola akalowoozo nkole ekigula lugi tusimbule video wabula wuliriza nnyo akantu kano nga sinagina mu kalowoozo wadde ekigula lugi. Gwe comrade yenna ali mu struggle naddala ng'okola live streams oba ng'obeera ku discussions oba ku platform ez'enjawulo ng'okola discussion ng'enamba eri public ng'otera okureceiving amasimu wuliriza bulungi nnyo weegendereze nnyo abantu abakubira amasimu nga bakubuuza ebibuuzo ebirizigizaga. Waliwo omuze ogw'abantu abalicodinga conversation zammwe nga gwe tomanyi ne bazikozesa at their own advantage. Nkiddamu waliwo bacomrade ababakubira amasimu ne babalicodinga nga temumanyi ne bakozesa conversation yammwe at their own advantage. Bwe mufunawo obutakkaanya wamufunyemu olutalo nga agamba nti nina amaloboozi ng'oyogera bwoti ne bwoti. So comrade yenna ng'okola live streams zikuno obuli wankyukakyuka weegendereze nnyo abantu abakubira amasimu abantu abasinga obungi katulina bambega balicodinga conversation zammwe kyovola nti ebiseera ebimu either nkuwa voice note nga maze okwetayimu nga kyengenda okugamba oba nkuwa message era bwobanga onkubidde nenkukwata unfortunately ntera nnyo kale kyoletengerera byenjogera kubanga tutegedde abantu waliwo abantu abalicodinga conversation zammwe ne bazitereka mu nfuna obutakkaanya nga bazita nga zikozesanga ekyokulwanyisa gy'oli oba against you. Kati ngenda kusaba mwenna mwegendereze naddala oyakubira ku direct call oba kubira ku WhatsApp ne mukola conversation weboze munyumya mwegendereze nnyo tulina kye tuzudde mu ngeri gye tutambula mu remanyi buli kirungi kibeerako ekibi olutalo bwe lubeerawo lubaamu ebirungi birukulaga lubaamu ebibiri bireeta kati mu ntalo muno tuzulamu ebintu bingi nnyo wenjagadde ako mukategeere bulungi nnyo. Kati tugenze ku kalowoozo kaalyo akalowoozo kaalero njagala kagende buli muntu yenna gy'oli angoberedde emyaka gino gyonna 6 ngenda kugamba bwe nti amanya gange nze Lumbuye Fred ndi mutabani wa Kiwanuka Edi Muyimbwa agalamidde Ttanda Kiwambya ndi muzukulu wa Katogojo William Muwanga agalamidde Kiwambya Ttanda ndi muzukulu wa Elifazi Muyimbwa agalamidde Sugezi ndi muzukulu wa Kitutte agalamidde Sugezi ndi muzukulu wa Lumbuye agalamidde Sugezi. Bajjajja bange mbawulidde Sugezi Gomba gye mmalirayo nasooka kuba Muganda nga sinafuuka Munnayuganda era nziikibwa mu Buganda era Buganda yasooka okufuna ameefuga okusooka Uganda. Sisobola kulya mu nsi yange lukwe okusinga ebintu ebirala byonna. Abantu bangi nnyo nkoze video zino ez'omubulange Emmenge emyaka egiweze abeeyita Abaganda oba Abaganda mannya simanyi nga bannima empindi ku mabega nga tebaagala njogere ku nsonga zino ne batuuka n'okuŋŋa nti nzivoola Obuganda banzivoola Ssaabasajja Kabaka
nzola okuba nti nakuzibwa entegeera y'abantu abamu neŋŋamba nedda nti enywera yerima n'enguma mpaka nolwano njala kugamba gwali eyo ng'oyina ekirowoozo okemetterwa emmeeme oba osinduukirirwa emmeeme ng'olowooza okyasobola okulwana ne Lumbuye ku nsonga za Buganda nkusaba ogenda onune ku vvu ate nga lya muti gwa settaala ojja kuba bulungi sitiisibwatiisibwa ku nsonga za Buganda kubanga nembanga guli mu America togenda fuuka mu America ojja fuuka osigala mu Uganda osigala Muganda nobo oli Bungereza nga funa passport ya Bungereza osigala oli Muganda nange nembanga katonda nzijana wendi nsigala ndi Muganda era sirizikibwa mu kitundu kira ky'eggwanga nzikibwa mu Buganda ku bijja bye bajjajja bange tekinzijaako kuba ndi Muganda nze bwe najja okukola ensonga zino nakisanga kizibu nnyo nti Obuganda bwali buwambiddwa mwenna nga temumanyi nembwa eyimbamu omuntu omu nsanze emiziziko mingi nnyo nensobodde ogivuunuka n'olw'ensonga eyo njala kugamba toggwamu maanyi teba muntu akutiisatiisa bw'olwo obubaka bwange busembayo mu kalowoozo ka leero gwe wenna aliyo nga weeyita Muganda ng'oli mu diaspora oba oli Uganda nga wannema empindi ku mabega nga bakyayina ekinugunugu ekinnema empindi ku mabega ku nsonga za Buganda ngenda kugamba ekigambo kimu nuna kuvu ate nga lina kuvu nga lya muti gwa settaala kubanga nzikibwa mu Buganda ndi Muganda nasooka ku Muganda nga sinnafuuka Munnayuganda yensonga lwaki sisobola kugula poto mu kitundu kyonna ekya Uganda ekyo ne banzikiriza nzikibwa mu Buganda so nsonga za Buganda zinkakatako ngeri ekitiibwa kya Buganda bwe kigamba nti abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira bajjajjaffe abo abaatusooka abalwana ennyo mu ntalo nga balwanira eggwanga Buganda okitegedde bulungi nnyo so gwoba oli mukulembeze mu kiti kyonna wooli ng'oli eyo ogamba nti ensonga za Buganda twandibadde tuzireka ntwogera ku z'eggwanga muganda wange weetaaga kukebera miranamiro okutegeera oba otegeera bulungi nnyo olw'ensonga tebagenda kuzika mambuka mu maserengeta oba mu kiikaddyo bakuzika mu Buganda ffe twamanya enkola y'abasajja bano abajja okuwamba eggwanga nti missoni yabwe yali akusenya Bwakabaka bwonna obw'enjawulo nga lumu n'obwa Buganda bwenna basingirako mwenna kati gwali eyo ng'oli eyo oli ekikuluma ngenda kugamba conversation zammwe nziwulira zonna zembeeramu eyo gye mutula gye munywera bbiyo omuwanvu oba Carlsberg oba ani nziwulira naye singa munantinkula akabanzi nja kukwata omu ku omu nkusse w'olina okujja bw'obanga okyalina ensonga zolemerako nti nsobi nti nkola ensobi okwogera ku nsonga za Buganda gwe kennyini ng'omuntu nja kukwambula ekyo kyo nkibagambye ku nsonga za Buganda siteesa ate siwabulibwa ke kalowoozo kaaliro nkawummuza era njagala obeere ng'otegeera nti gwe ne bw'onootambula n'abalangira togenda fuuka mulangira era ojja sigala ng'oli mukopi okulwa ennyo ku nnyumba za landiro tekikufuula nnyinizo ate n'okusula mu ggala gye tekufuula mmotoka osigala oli mmotoka ke kabadde akalowoozo kaaliro tugenze ku kiggulalo gye ekiggulalo gye kino njala mu kirikodinge mu kimpeere pulezidenti wange Omulonde Kyagulanyi Ssentamu vidiyo tennatandika ekiggulalo gye kyaleero njala kigende eri omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange nkulamusizaako mu kiggulalo gye kyaleero nekikuweereza nga kiva mu lugero Oluganda olugamba nti akabuga akakadde tekaggwa mbuloolo muzzukulu wa Kayiira Gajuule akabugo akakadde tekaggwa mbuloolo oli musajja Muganda ataliko wadde ebibuuzo ebirina okuddibwa mu muntu akuliraanye kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo lwaki tutandisa ekiggulalo gye akabuga akakadde tekaggwa mbuloolo ekivunulwa nti gwe wenna Omuganda atuludde mu myaka naawe omuvubuka ng'obadde ogoberera obulombolombo neno bwa Buganda obulubugo lwaffe olwo tubadde tulwambalanga ebbanga ddene ne bwe lukaddewo ennyo wattu lutandika okufuna emize nawe obuwuka obulina okubeeramu ne bw'oluyonja munnange obuwuka obusigalamu kubanga nawe babunoonya buddukiro bwe tutyo ne mu bannabyabufuzi bwe bali nti bwe baba bakaddidde ebyobufuzi batuuka ekiseera ne bafuuka akabuga akakadde akataggwa mbuloolo batya omukulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu obubaka njala bukusanga egy'oli nga bwakiggula luggi butambula bwe tuti bwe buti Ssebo Mwami Kyagulanyi omukulembeze omulonde w'eggwanga era nga yakulira ekibiina kya National Platform njala kukuloopera mu butongole nti abasajja abali
muludda olugamba nti luvuganya ng'ate bakulya Museveni omuli omukulu Lubega Sseggona akali amaggwa saako n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja kaabwe wattu tebasanga ngabo wansi era bakyakutambulirako. Wetwogerera olwaliro njagadde okutegeeza nti abasajja bano mu ngeri yatakulekera naawe tomulekera. Essaawa zino wetwogerera abasajja bano baakugulako dda omusango mu kkooti. Era omusango guno baaguwaaba gulinze bulinzi kuwulirwa era nga n'ensala bateeka okuba nga baagifuna dda. Nga ekyakuguzaako omusango Lubega Sseggona nti agamba nti ekibiina kya National Platform ekibiina si kikyo era okikulembera mu bukyamu naye wonootegerera nti ebiro byenjogera bituufu lindako omwezi ogwokubiri oba ogwokusatu nga tuyingira ogwokuna bayinza okukizza emabega okukizza mu maaso omujja kuwulira nti ekibiina kya National Platform kitwalidde mu mbuga ng'abakivunaana abagenda okuleetebwa ng'abajulizi kugenda kubeerako omukulu Kibalama ne mutabani we oba mutabani we kubayita Kagombe bagenda okujja ng'abajulizi kugireko n'omusajja oli omukiga atera nnyo okuleekaana bagenda okugirako ng'abajulizi naye nga Kibalama si yawayo omusango guno eyawayo omusango guno ye Lubega Sseggona ne Mathias Mpuuga Nsamba mu kkooti nga bakozesebwa Museveni era Museveni n'alagira ekitongole Sigeddamuzi n'alagira Chief Justice Winyiddolo alonde omulamuzi agenda okubeera mu musango ogwo. Guess what? Omulamuzi gwe balonze okubeera mu musango ogwo bamuyita Douglas Nsingizi. Douglas Nsingizi ye mulamuzi eyali musango gwa Mpuuga ogw'ekifuulannenge mwe yamujjeereza omusango gw'okulya emiliyoni 5. Yoyo Douglas Nsingizi yagenda okuba omulamuzi mu musango guno. Yensonga lwaki era olaba nti baagala n'okugazetinga constitution ya National Platform aba Uganda Electoral Commission olw'ensonga nti abasajja bano bennyini Lubega Sseggona akali amaggwa Mpuuga ne bannaabwe bali babegawo emisango gino gyonna nga bibuzaabuza nga bafuka banaaba. Kati mukama wange nkuloopedde omusango guno obeere ng'ogumanyi nti ne rulingi lwode bagirina ngeri mu feva yaabwe okujjako nga tubazeeko okukola kitukoze ne already bano abasajja Museveni yabawadde dda omulamuzi Singizi Douglas okujjako ngaliwo kikyuse nga bwetera okubagamba tibayinza okikyusaamu. Era omwami ono president njala kuzzaako katono ojjukira luno lwobadde mu parliament Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition yakwita mu tulo lwaliyo nga mwogera ku bigo by'okulya enguzi n'okwogerako eri eggwanga walaba enneeyisa Lubega Sseggona akali amaggwa gye yeeyisaamu gye yanyoomola olutuulo olwo n'ebigambo byeyogera eri abakulembeze abali mu lukiiko olwo ng'alaga nti ye takyayagala kumanya buli kimu akikola nga bwe kiri. So mukama wange njagadde okuloopera kutegeeze nti Lubega Sseggona akali amaggwa yawaaba n'Empuuga. Abanajja nga ba high witness si bawa omusango era Lubega Sseggona teyeefuula nti ate yawolereza Nuupu wano baagala kusuula gwe ekibiina kya National Platform bo n'ekirala abamu baagala kudda nti bafune kaadi za National Platform nga bamaze okubagaininga nti omusango bagutadde buli wekkooti mugende muteese nga kye baagala okulagako ku bujulizi obukakasa bino. Omwami ono bw'aba yadde alina gy'ali Lubega Sseggona bino byayogedde video eno mwagira temwategedde makulu gaayo wulira oba oyagala oba toyagala Mpuuga alina abamwagala weetuli tuntegeera tulikyayinza kuŋŋamba kambabuuzi bw'obanga osuubira okusuulawo Mpuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira nawe naye nammwe mubaze mu bisiru byammwe abamu nenyimirira nammwe so mwekyo kataka statement mugiwulire agitegedde ategedde wandika nti ogitegedde nti agambye mumusuubira okulekawo Mpuuga gwabadde n'emyaka bufukunya ate abeere n'oyo gwatamanyi gwasanze obusanzi. Mukitegedde bulungi nnyo kankabaddiremu njagala muwulire bulungi nnyo. Oba oyagala oba toyagala Mpuuga alina abamwagala weetuli tuntegeera tulikyayinza kuŋŋamba kambabuuzi bw'obanga osuubira okusuulawo Mpuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira nawe naye nammwe mubaze mu bisiru byammwe abamu nenyimirira nammwe so
mwekyo kata alright chenjagala lwalwo bategeeza mu kyembalete mmanyu omwami ono yayita Mildred Lubega Sseggona wabula openly bwe twatandika okuba akabalo yavaayo n'agamba nti ye musajja mulundi tabangako muganda nkiddamu nga nfundikira ekigulalugi bwe twatandika okuba akabano n'abanyarwanda omwami ono yavaayo n'agamba publica ye mulundi tabangako muganda be bantu abajja basimbibwa mu Buganda era omulabwa bayogera aluma amannyo era ne obwongo mwegendereza amannyo ge gatunyo mixi ayogera aluma amannyo bw'oba oyagala kumanya omuntu ow'akabalo balina amannyo gano ag'obumese ate boogera tebaatulanga amannyo gaabwe boogera amannyo bagalumira muli kati omwami ono public yaga nti ye mulundi tabangako muganda era naye njagala akyewakane Lubega Sseggona ofiirwa ddi oziika luddawa njagala abantu bategeze publicly omanyi mwebuzabuza nga bafuka banaaba ne muza tutubategeera publicly wagamba nti gwe oli mulundi era njagala ensi ekimanye nti abaganda mannya bangi yennugu eyo era ke kabinja akali emmengo nga mukitegedde bulungi nnyo awo ekigulalo gikiwedde njala mu kisale president mukimutegeeze nti omusango baguwa bajeeguli omulamuzi Ddagala Singizi yagulimu ku orders za Museveni ng'ekibiina baagala kizoganya before nga tetunnagenda mu kalulu kubanga baganda kiba planninga era bali mu structure za nupu bazizoganya birembe biruma abanyampi betuga nti tudera bakomrade ku musumugundi mu struggle nga ate bakola byabwe ekyo kiwedde ekigulalo gikiwedde katukatandike video enaku z'omwezi 29 ezakonka ku mwezi ogwa12 mwaka 2024 okusokera ddala bwabuli az'amaanya obuteebaza abazaana n'abasajja ba Kabaka okwetoola ensi yonna abaabanja obukubirire empologoma ya Buganda ng'etwaliddwa mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Namibia mwe bali nnyo mubalire ddala mwasanga okusoomoozebwa kungi nnyo okuvumibwa n'okuyisibwamu amaaso naye singa temwali mmwe singa getukaba getukomba kubanga njogera obajjukiza nti akatambi katandise wadde mbeebaza nyongera okubajjukiza nti mu lutambi lwenakola ku Lwokutaano nabategeeza nti enkola ya Museveni y'okuwamba eggwanga nga gye bazaala Yesu Kristo bakikola basooka kutta Bwakabaka ne bakabaka baabo bonna babatta ne Museveni bw'ati bwe yakola ng'akozesa ekitongole kya Iso ne Seemwayi okutandika okusaanya bakabaka bonna ab'enjawulo bali mu Buganda ng'ayingizamu abantu be bamale basaanyewo lumu yakola ekiddako azalengeza abakulembeza b'ennono ng'abayisaamu olugaayo ng'okusinziira ye bw'amanya enteekateeka ye kati bwe nkugamba nti gwe Omuganda avuddeyo n'olwana oyina amaanyi we baliyo balire ddala mba nkugamba ekituufu abasajja bali baagala kutta Ssaabasajja Kabaka ngeri olunyo lwe bamukola n'abalamu mujja balaba kati njagala okubaza abasajja ba Kabaka mwenna abali mu Uganda abali mu diaspora abakomentinga abasharinga n'abeekalakaasa olw'ebyokwerinda njagala kusooka kwebaza sigenda kumenya mannya njagala kwebaza basajja ba Kabaka bawangalya mu ggwanga lya Bungereza n'abakyala abakabaka diehard abakolanga okwekalakaasa ekiro n'olweggulo mwenna bakulembeze nammwe mwenna olw'ebyokwerinda saagadde kumenya mannya wabula mwenna abantu b'Ebungereza abakabaka diehard mwe bali nnyo baliri ddala amannya tuligawaayo ew'Omutanda ng'asiimira gali musomebwa ne kati sobola gasoma for security reasons ninga mwe bali nnyo bali ddala njala kwebaza era ttiimu y'emu ewangalya mu ggwanga lya Bungereza mu ggwanga lya Amerika nga nayo Kabaka diehard abeekalakaasanga enkya n'eggulo mwe bali nnyo balire ddala omuli abazaana n'abaami bakola omulimu ogwo mwe bali nnyo balire ddala okukola omulimu ogwo njala okubaza ab'e Sweden abakulemberwamu kitunzi naawe bali nnyo balire ddala omulimu gw'okuwakola n'abasigadde mwenna mwe bali nnyo balire ddala buli lw'osanga omuntu yenna agamba nti ensonga za Kabaka tozoogerako njagala omumbuulize Ssaabasajja Kabaka bwe tumala omununula okumujja e Namibia bwe yakola okwogera kwe ayina gwe yeebazaako omukulu w'ekika mu lukiiko lw'Emmengo minisita oba bali mu diaspora musimanyi structure zaani Buganda mu Buganda bukoze butya teri yeebaza bantu mmwe nange njagadde obbagamba nti omwaka tugumazeeko ng'omulimu omukulu ogw'okutaasa empologoma ya Buganda mu bukoze era buno obubaka Ssaabasajja Kabaka bwe yabasindikira twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Namulondo
kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda nedda. Alright. Kale abavubuka mwenna n'abasajja n'abakyala bakulu bazana bakabaka bo bali mu baleredera mu mwaka tugumalako nga Ssaabasajja Kabaka waali. Era olwaleero asiimye n'alabekako mu bitundu by'Entebbe gy'abadde gyawubidde ku bantu be ng'agenze okubaako byalaba oba byagula n'okuliisa amaaso abaddeko ku ssemaduuka wa Carrefour mu bitundu by'Entebbe gy'asiimye okulabikako. Mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo. Kati mu butongole akatambi katandise. Tugenda katandikira wa. Ono ye mulamuzi gwe bayita Douglas Nsingiizi badde simbalaze yoyo mulamuzi era naye waakabano yagenda kuba mu musango gwa Nuupu okujjako nga bamukyusizza after exposing him. Yo Douglas Nsingiizi yoyo agenda kuba mu musango gwa Nuupu nga bagizoganya okujja nga bakyusizza byonna okunza ku information gyembawa yoyo agenda okubaamu Douglas Nsingiizi waakabano yoyo. Kati akatambi njagala nkatandike bwenti. Nyongera kubajjukiza mwenna abaaliwo nga nze njogera ensonga zino. Njala kubaza mwenna abasasi bange mitundu by'enjawulo abasaka information abasaka ebyafaayo. Abasinga obungi njagala kutandika ebyafaayo bino bitegere bulungi nti buli weevumanga omuntu teweevumanga omuntu kaddugala munno soka weevume omuntu gwe bayita Omungereza. Lwaki? Omungereza yayonoona eggwanga Uganda n'adda mu kati ne yeewogoma. Mwali muwuliddeko emboozi egamba nti Uganda yali nsingazi nnyo naye Omungereza yajja agitoolako ng'ebitundu abiddiza ensi endala. Ekituufu kiri nti Omungereza muntu mubi nnyo naye nga omugenzi Idi Amin Dada buli kimu yali agenda kirwanirira akize kye kirina okuba. Ngenda kulaga ebintu bino naye saagala otye. Ebintu bino birimu kala ziri nnya. Kala eya kyenvu eraga ettaka eryagabibwa ku ggwanga lya Kenya, ekitundu kya Uganda ekyagabibwa Kenya. Kala eringa eya kiragalalagala naye babagiyita batya eyo ng'eraga ettaka eryagabibwa mu Sudaani. Kala eya kakobe egenda kulaga ettaka eryagabibwa ku sayidi ya Zaire. Then obusaze obuddugavu bugenda kulaga ettaka eryagabibwa oba boundary za Uganda gye zaali ziyita ze ziringa akabox. Kitegeeza n'eggwanga lya Rwanda lyali likwabibwamu ku Uganda. Ndowooza oyagala otegere bulungi nnyo. Bwetyo bweri ogira bulungi nnyo. Maze basomesa kala bwe ziri. Kala ziri kanzibalage bulungi nnyo. Kala nzibalaze bulungi nnyo n'embalaga kanjibaddize bulungi. Kati eno mu red gye balakulaga nti Uganda. Ompulya bulungi nnyo. Wano eno yero lino lyonna ettaka lyali lya Uganda ne balikwasa Kenya. Ompulya bulungi nnyo. Eno wansi ku layini lyali liyita kwaliko erya Tanzania n'erya Rwanda nayo bali waki. Eno waggulu ye Sudaani. Ettaka lya Uganda liba wa Sudaani. Ndowooza oliraba. Okira bulungi nnyo. Kati lino ettaka lino liba wa Zaire oba gye muyita Congo currently. Era yonna yalinga Uganda. Kati kitwale ndi mapu nga bw'ogiraba yonna yali Uganda entuufu. Ye yali Uganda entuufu. Okitegedde bulungi nnyo? Yali Uganda entuufu. Naye Omungereza n'ajja ng'alisalaasala eggwanga n'aliwaayo. Kubanga n'ennyanja Victoria Kenya yali talina kufuna ku nnyanja eyo. Kenya yali talina kufuna ku nnyanja Victoria. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Omuzungu
n'akola byonna ebikolebwa okutwala eggwanga Uganda n'okulikyusakyusa mu ngeri yonna esoboka. Kyovula nti Ssekabaka Muteesa yabigaana ebintu ebyo byonna era bamaliriza bakoze eki bamusse. Awo tukyali ku byafaayo kambaddize mu ne byafaayo ebirala. Abasajja basudiri ne gurupu yaabwe ebikolwa bye bakola mu Uganda Amini yali yabirabirawo. Nzize n'obujulizi obulala obulaga nti ebiwandiiko ebyawandiikibwa amawulire agali ku mutindo gw'ensi yonna biraga nti Uganda report payments of compensation to Indians, Kampala. Uganda January 25th Looters nga yewandiika Uganda has paid compensation for property left behind by the Indian property left behind by Indians nationals after they were expelled in 1972. According to an official statement, President Idi Amin Dada giving a check unspecified amount to Indian's Deputy Minister for External Affairs by Pimpalo Dash announced that he was keeping the promise made in Arigyas 3 years ago to Prime Minister Nindra Gahi. Kino kyapostingibwa New York Times nga January 1976 kopi nebanga eri mu New York Times. Kati Museveni nakugamba tosobola kumalawo history yenna akukwatako ne babbi banno abazibabbe eggwanga bibyo buli kimu gye kiri nga bwe kyalina okubeera. Kati gweddira abazungu bo ebintu bya Uganda byonna buli kimu genda kisasulira. Ekyo tukubuulira nza mutegedde ekyo nali tukivuddeko. Kati njala tugende ku information entuufu yatuleese. Okusookera ddala nsaba okuluma kutukwasa basajja Kabaka omuntu yenna amuliraanye nsaba omuloopera. Ayi bene nsaba okuloopera nga ntandika n'omusango omuzze ogwa Naggomola wasanya kawo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejje n'akabinja akali Mmengo. Nkuloopera nti musajjawo enkwatangabo ng'akuliridde emyaka ate kubanga amulisiza. Musajja mukulu ono Joseph Yiga ono gebbanga lyonna abadde mulongoosa mu bifo ebibakabaka ebyenjawulo era nga yasembayo okulongoosa enkulungo yo okutudde Engalabi. Naye wasanyakawo Charles Peter Mayiga n'olukiiko lw'Emmengo lwagoba musajja mukulu Joseph Yiga ne munabira mu maaso. Musajja mukulu n'agenda ng'awunnuna ng'ataliiko babe. Mwenna bamanyi omusajja badde nga bayita ku nkulungo y'Emmengo ey'Engalabi omwami oyo Joseph Yiga yagobebwa. Nga toli munyampi ng'oliraanye Ssaabasajja Kabaka ojja kuntuukirira ku information ekwata ku musajja ono waali ne gye baamugobera. Manyi nti bayinza okuba baakuloopera nti yayita Ttembo. Ssaabasajja Kabaka asaba kukuloopera okutegeeza omukulu ono muzeeyi yajjaffe Joseph Yiga tayitangako Ttembo mulamu ategeera bulungi wabula yagobebwa olw'okuba nti bano balina enteekateeka emenyawo enkulu ng'eyo nga bwe nakuloopera edda. Yensonga lwaki bagoba mukulu Joseph Yiga ono ne bamumma n'olukusa okuyingira mu bifo ebirala eby'enkizo byali alongoosa ku lw'Obwakabaka bwa Buganda. So tayitangako Ttembo gyali bulungi naye ali mu kubonaabona emyaka emiyitirivu gy'akoledde Obuganda. Omwami oyo yali eyo alomba so nga ate amaziga gamuyitamu nti bamusenza luti ng'ekikere. Mwenna bamanyi ku Kabaka Njagala ku Ngalabi omwami oyo we yali abeera era ng'akola emirimu gye bulungi nnyo. Nabategezezaako era ku video yange olw'okutantagirabye nti mu nkola ya Museveni banne ey'okutwala okweddiza buli kimu mu Uganda. Nabategezeza nti n'ebisaawe byonna ebikuŋŋaanirwamu Museveni byonna yabyeddiza era takkiriza muntu yenna kuba nti agenda kukoleramu ekintu kyonna okuggyako nga yalagidde. Nina n'ekiŋŋamba muwulire bulungi nnyo. Nina n'ekiŋŋamba nti tugende bwe tubaka tutuuse mu kalulu akajja
ng'oggyeko akalulu ka Kagame kano ke yaakawangula wabula kali akalulu akaddako Kagame yali yabuukinga TV radio stations ebisaawo byonna ebizimbe n'ebitali bizimbe nga tewali muntu yali amuvuganya we yalina kuteeka wadde olukuŋŋaano lw'abantu 10. Nina ekirowoozo ekiŋŋamba nti Museveni okweddiza buli kimu ayagala kubulookinga Kyagulanyi kubaako nti abantu be bakuŋŋaanira wantu wonna. Kino mwadde mwagala kufuna bujulizi okubategeeza nti byenjogera bituufu mwesaaga kyagala kuleekana nammwe. Ebula ennaku mpawe kaaga okusaba okw'okuyita mu mwaka oba okutuuka mu mwaka ompya kutandike. Naye abasumba bonna abasinga obungi bammiddwa ebisawo okuggyako nga banaababiddiza olwali lwenjogedde oba enkya. Nga ne Sserwadda Nfanfe waabwe baamumye gy'abadde asabira yogaayoga nga mututte ku kayanja ka Kabaka ku ttaka lya Buganda eryasendebwa kati essaawa zino baakubye ekibangirizi bagenda okukola omukolo gw'okusaba okuyita mu kiro ekikeesa omwaka omupya gye baatadde okusaba kwa Sserwadda olw'ensonga nti bakama be baamuganye okumuwa olukusa okutegekerayo ebivulu. Eryo ettaka mwena mulimanyi ery'Ebulanga Emmengo ku lubiri wansi ku kayanja ka Kabaka we bagenda okuteeka olukuŋŋaana lwabwe olw'enjiri. Museveni ng'amaze obbamma ebisaawe okuggyako nga n'abikyusa bukyusa nga bwe bagambye naye biibyo ekibangirizi ky'okukayanja oli bagoba abantu bonna. Ono bamuwadde Sserwadda wabateeka ekibangirizi wagenda okusabira oluvannyuma lwa Museveni okweddiza ebisa byonna. Neri n'ettaka lya Buganda era Buganda Land Board yali lyamu ensimbi. Ndowooza mula Buganda Land Board yali lyamu ensimbi ne Ssaabasajja Kabaka tamanyi. Jjukira baagula ettaka lyonna okwetooloola olubiri. Ettaka lyonna okwetooloola olubiri lyonna baaligula balina bye bapulaninga mu maaso gye bujjako katono. Ndowooza mula bulungi nnyo. Eryo n'ettaka lya Buganda. Oza mutegedde kye nabagambye. Mutegedde bulungi kye nabagambye. Umayinze nzija n'enkuwa information n'enkuwerako n'obujulizi. Saagala weebuzeebuze nga afukaanaba ti omusajja atugera information talina bujulizi. Bano bonna babaganye okuba nti beeyambisa ebisaawo ebyo. Oza mutegedde kati. Out of the way. Nakano kankayiseewo ndyoke ngende mbadde mulindiridde. Nsaasira nnyo omuntu yenna adda ku social media n'ovuma Kyagulanyi nga toli Munyarwanda oba nga toli wa famire ya Museveni. Nsaasira nnyo addeyo n'ovuma Lumbuye nga toli wa famire ya Museveni oba nga tokolera Museveni. Yose ali mu kaseera akakazigizigi era nga buli waakwata wamwokya. Mu meeting ezimu ze babaddemu bagamba omusajja baamuwonya tugenda kukola tutya kubanga n'ekizibu olwoboogera ku Ssaabasajja Kabaka. Kye baakoze baayise meeting yaabwe ey'oku Christmas era bonna emmundu enkadde zaakomyewo ne basinkana. Ne Kayihura yafunye omukisa ogusinkana Museveni ne famire ye. Ne Laba Mpuuga balwana kuggyawo Kyagulanyi. Mayiga balwana kuggyawo Kyagulanyi. Edda Nazzikuno nga Mayiga tannajja Mmengo Obuganda bwatuzanga tabamiruka mu Africa ne baku Sheraton ne boogera ku nsonga za Buganda nga Abaganda bonna batudde. Tabamiruka Buganda oba yadda ludda wa mu Buganda baatuzanga mu tabamiruka wa Buganda okuteesa ku nsonga za Buganda n'okuteesa ku kye bagenda okuzzaako. Mayiga kasita yajja Mmengo ne zifa. Kati bo kye bakola kulwanyisa ate Muganda. Abasajja bano baatudde nga balaba ekintu kigenda akitwala Muganda. Kati nga kye balina okukola kwe kuddamu okutuula wansi ku drawing board okukola ensonga zaabwe. Era bonna babadde ba famire zaabwe temwabadde musimayo mwana wa gundi wa famire zaabwe. Bimu ku bifaananyi bino ngenda bazanyira n'akatambi. Bimu ku bifaananyi byabaddeyo ne batuula ne bateesa ku bifaananyi byabaddeyo era n'abayimbi ennyimba zabadde bantu baabwe nga bo batudde. Which it is their right. Kati kano ka video kalimu ko audio gwe sigenda kuteekamu wabula ogenda kulaba bonna nga batudde.
bonna batulina kayihura ekifaananyi ndoza kibanonyeza kibatereyo batuula ne boogera ku kiki ekigenda okuddako naye bano balwana oyo ayagala okuzza obuganda gwe balwana kati batandise okukola propaganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nga ngenda otandika information enzibwa ennyo. Abasajja b'amayiga aba NRM bali mu diaspora n'ebitongole ebikettera munda mu ggwanga ng'ebirimu Iso ne CMI bakozesa emitimbagano okuwandika obubaka obukulaga nti gwe kennyini obubaka wasanya kawo Charles Peter Magasa nga Mulengejja bwe yayogedde mu ng'ali mu Kereziya e Rubaga nti wabadde obusindikira muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu. Era mu bubaka bwe basindika mu buwandike bagamba nti buli muntu temugezaako kulonda Kyagulanyi Ssentamu alwanyisa Buganda ate tawa abantu bakulu kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka asaba okukuloopera okutegeeza nti abasajja abeeyita Abaganda nga ate Baganda amannya bali mu kulwanyisa muzzukulu wa Buganda nga bakozesa ebigambo by'otannaba kwogerako nga bakuwanda ebigambo mu kamwa okuwandiika empapula oba okuwandiika ku mikutu egy'enjawulo nga babuweereza Abaganda bonna nti mulaba obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ate nga ekituufu kiri nti tewali kyewayogedde kubanga n'obubaka obusoma ebinyusi 13 Mayiga bye yayogedde byonna tolina kyewawandiise mwanda kyewayogedde ne bano abasajja beetumiikiriza ng'enjala eruma ekiro gy'obeera nti bwekulinda n'ozuuka ku makya tosobola kufumba batandise okutambuza propaganda oyo batandise okuwanda ebigambo mu kamwa nga basinzira ku bantu abo ne structure zaabwe eziri mu diaspora okuwandika ebigambo ebyo. Kati ndowoozaawo katusimbule akatambi tugenda katandikirawa. Katukatandikira wano. Abadde bajja bangoberera emyaka kati 5 nga nkola programu mu Bulimbulange Mmengo mbabuulidde abantu bangi nnyo abadde mu Buganda nga beerimbiseemu. Okugwa kw'Obwakabaka mu 1966 era kwerimbikamu abantu abayitanga Baganda mannya naye nga sijjaga nti si Baganda kubanga amanya balina ga Kiganda wabula ebikolo baakolanga tebyali bya Buganda. Nyongera okubajjukiza nti abamukwana babiri baayawukana mu ndowooza nga tebaweereza omuntu omu. Mwe muli omukulu Salonga Mulengejja Wasaanya ne mukama we Joyce Nabbosa Ssebogwawo saako ne mukama waabwe John Katende. Nabannyonnyola emboozi ya John Katende nti empalana gy'alina ku Ssaabasajja Kabaka newankubadde yasooka mwekuusirisaako nga mukama mukwano gwe. Empalana gy'amwinako eviira ddala ate ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa olw'okuba nti yabonereza kitaawe eyali omusolooza w'omusolo eyakumpanya ensimbi ne bamusalira omusango mu kkooti ya Kisekwa ne bamuteekayo mu mbuzi ekogga eyo gye yafiira n'agamba nti ye kitaawe ali muwoolera okutuuka olwaliro gy'ebikolobero John Katende byakola mu Buganda. Oyo mutegedde bulungi. Kati mwalabyeko omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ebyaviiriddemu n'okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo bino ngenda bibaviira ku ntono buli omu ogenda kukwata ku mutwe naye saagala wennyamira ennyo kubanga emboozi tebankadde ate era kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo mumpuliriza bulungi. Omukyala Joyce Nabbosa Ssebogwawo yafiiriddwa kabiitewe Dalingizi mubisi bwanjuki era yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe. Naye wafiiridde mukulu Ssebogwawo nga takyali Dalingizi nga kigajji ekikaayira abanywi kubanga omwami yabadde ayita mu bizibu bingi nnyo eri omukyalo oyo. Kati Dalingizi bwe yafudde ne bamuziika omukyalo ono ate yabadde asuubira nti agenda kufuna abantu abagenda omukubagiza oba okwogera ebirungi byokka eri famire n'omugenzi which nti kyadde kiteekeddwa okuba nga bwe kiri okuba mu Buganda omufuta asalibwa musango naye ate beerabira mugamba oba tebeerabira mugambibwa. Kati mu ngeri eyo bwetyo naffe kituyambako nti okalya ddakaddadde enfunye ogiriira mu katiko neekulinda mu ssanduuke nayo neekubwebwena. Munnange omukyalo ono ebyafaayo bye mu bulungi mubimanyi bulungi nnyo kambibaddiramu katono. Mu
mujjukira bulungi nadda ne batera ku nto ku nembula ku nto mbaga nti omukyalo ono yalikoko muganzi wa Kawenkene military Obeto Obote era nga bawambira Obote omukyalo ono bali mu kwebala mpiki bali mu kwesa mweso mu nsi ezimu ez'abazungu olunaku lwawamba Obote naye nga tetunnagendeeyo mu maaso tusooke tuzze akatambi mabega mu biseera nga obwakabaka bwa Buganda buyita mu matigga ag'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze ngero Obote ebiseera ebyo akyatufuukidde kabumba weegoge omukyalo ono Bossa Ssebugwawo omukyalo ono gwemmanyi obulungi y'omu ku bambega abaali mu kitongole ekya General Service Unit nga kikulemberwa Milton Obote Ome olumu ng'ayogerako n'abataka mu State House Entebbe mwe yava n'atuuka n'okuleeta abataka bano babawa ensimbi ezaagula ettaka emmengaawo ng'era agezaako kulwanyisa Buganda byonna mwabira mubimanyi bulungi nnyo era y'omu abaasendasenda bajjajjaffe abataka okugenda e Namibia okulaba bwe gubadde nga ffe tugamba Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa era bajjajjaffe bano abataka b'ebika baagenda mpaka Namibia naye ebyatuukayo byonna naka tukyabirinda babiteeka ku nfudduze wa Kisingiri zitambula zidda mabega ziganya okutuwa obaka obwali e Namibia so nga ate ffe wano ku kafoomu eggula mwe tutudde ensonga zonna twazibalambula bulungi nnyo ne tuzibatereeza bulungi nnyo nange ne tubira ku bajjajjaffe abataka bagenda e Namibia ne bagamba ogwekanyanya gwamalawo ebisagazi oba gwalebeka jjo nga mu ssamba byaggwamu abatatuukamu abaaki ate ne wakisingiri enfudu zirabeka zaggwawo kumutambulira kale n'olw'ensonga eyo mbatumiddeko bajjajjaffe abataka abagenda otuleetera otusakira amawulire agali e Namibia tujja balinda mpaka bwe munaatuuka mutubuulire ensonga ezo naye nkimanyi Nabbosa yali omu ku bo abaali babegawo ekintu ekyo bwe mba mmaze okutegeera omukyalo oyo nti yali mu kitongole ekya General Service Unit mbategeeza nti omukyalo ono ng'akolagana ne kabiite we Milton Obote Ome Opeto yategeeza Darlingisi we Obote nti omanyi munnange Kawenkene nti ye Obuganda buno buzibu nnyo nti ye twandiwandiise ebbaluwa etegeeza Ssaabaminisita wa Bungereza engeri gye tusobola okukwasaganya mu Buganda buno tubussa wansi ye munnange Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne kabiite we Obote nga bawandiika omukukulu gw'ebbaluwa nga bagusindika e Bungereza nga bategeeza Prime Minister wa Bungereza ebiseera era omufuzi w'amatwale mu kaseera awo nga mugamba ffe tulina engeri gye tusobola okukolamu okukakkanya Obuganda n'obusaanya mwe ne musigala nga ate mujja mukola bizinensi zammwe n'okuyisa ebyobufuzi byabwe era Obote kye yakolera ddala n'omukyalo oyo ne bakituukiriza bulungi nnyo olunaku lwe bawamba gavumenti y'Obote omukyalo ono manyinze njagala kuwa obujulizi nkuwe na buli kimu bawamba Obote ng'alina ne Bossa Ssebugwa mu hoteri beesa omweso ng'omukyala yennyini nannyini maka Miria Kalule Obote alina abaana abato tamanyi gy'abazza nga Darling zitaliiwo nga ye eri bali mu kwesa mweso ka video kaako Have you been well treated, Madam Obote? Yes. What is your... How have the children taken all this, Mrs. Obote? We've got the children here with you. How are you? All right. And you? All right. Have you heard from Daddy? What's your name? oyo yaakena kati nno And yours? Again. oyo yaakena oyo ayogedde You feel safe now? Well, I'm a bit worried and scared, Yes. but I'm being well looked after now. You have a military escort here around the house all the time. Yes. But you do still feel a bit worried, do you? Oh, I'm a human being. Wouldn't you be worried? Yes. What do you think is going to be your personal future now, Madam Obote? I have no idea. Would you like to join your husband? I don't know. It depends on a lot of things. When you things? heard the news that your husband might be returning to Uganda, what was your reaction? Did you want him to come back, or did you not? Did you want him to stay away for the time being? Well, I'm not in a position to know what is going on. No, but I'm not informed about everything. No. but he It's himself difficult to said make that. an assessment. Yeah. saasira mukyala Miria Kalule Obote alina akena bamubuuza
kyekiddako takimanyi alina akena mwana muto bali bweru besampiki gavumenti bagitutte yoyo Nabbosa Ssebugwawo tugenda just njagadde kusooka kuddako mabega mu video ze mala ziruka bulungi nnyo simala gazigwira munnango mukyalo oyo nga ataataaganya bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda nga bwetabamu kati tuvudde kwanjula ka video katandise omugenzi baawe gwe yagambye nti obwakabaka tebumusiimye wadde okuwa ebigambo ebiseeneekerevu olw'okuba nti yakolera Obuganda akatamigenda kabazanyira omwami Dani Ssebugwawo wa Nabbosa yaweereza Ssaabasajja Kabaka Mutebi nga yakaddayo e Buganda nga kitaawe Nelson Ssebugwawo yaliko Katikkiro w'ekika ky'omusu bwe yaweereza mu gavumenti ya Ssekabaka Muteesa owookubiri nga minisita w'ebyensimbi era Kaboko kakadde tekagwa mbulolo nono yali mwengala empanvu ezamuleetera ebizibu mu biseera ebyo kati Nabbosa talina buyinza bukaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri okusiima bbaawe oba n'okusiima ye n'okubaako ebigambo ebiseeneekero byamuwereekereza olw'ensonga nti byerabira mugambi so tebyerabira mugambwa. Do you copy that? Tugenze bulungi. Nabbosa Joyce Ssebugwawo okuweereza Dr. Milton Obote Opeto mu ngeri ya kikazi kikulu n'ekisajja kikulu baakola ebikolobero bingi nnyo nga bali mu kibiina kyabwe ekyo ekikesi ekya General Service Unity omwali n'okubuya mu Buganda olukwe okutuuka okwagala okusaanyawo Ssekabaka era muno omukyalo ono butakwatibwa nsonyi Joyce Nabbosa Ssebugwawo mu kitongole ekya General Service Unity mweyayingiriza muwala wa muganda we mu kitongole kino ekya General Service Unity omwala mwena gomanyi buni gwe bazze boogerako yali omwala omutokaala mu biseera ebyo Tatu Ssekannyo mwala w'omugenzi Hamed Ssekannyo Nabbosa ng'amaze okuyingiza Tatu Ssekannyo mu kitongole ekya GSU baawa omulimu ogw'okubega Ssekabaka Muteesa gye yali mu buwaŋŋanguse Bungereza mu kiseera ekyo omulimu Obote yagutambuza bulungi nnyo era yogayoga nga bagufundikidde mu ggwanga lya Bungereza gye baakola okusinziira ku biki ebyabatumwa. Mujjukire nti gavumenti ya Bungereza mu biseera ebyo yali ekulirwa mukulu gwe bayita Harold Wilson eyali Katikkiro wa Bungereza mu biseera ebyo. Tatu ono gwe mulaba naye olwamala omulimu okukola omulimu ogwo ogw'okusaanya okwotamu okusaanyawo Ssekabaka Muteesa yatwalibwa mu kifo ekyekusifu mu kibuga Liverpool ye ttiimu gy'empagira gyabeera okutuusa okufa kwe mu 1980 era gye yali omufumbo n'okutuuka olwaleero ebyafaayo bye tebiddiringana naye wano wali okulya n'okukomesowanya mu mwaka ogw'Olukumi-1966 Obote yayisa ekirango ekiraga nti mugende mulumba olubiri mutte buli alimu abasigadde mu bakwate nga ne Muteesa mwali mumpulirize bulungi nga ne Muteesa akola ki mwali olubiri lwalumbibwa bulungi nnyo era ebyango byonna tuze tubibannyonnyola wabula Obote yalemwa okufuna ekifaananyi ekituufu ekya Ssekabaka Muteesa wawe yali kyamulema okufuna era alwawo nnyo okutegeera nti Ssekabaka Muteesa waali oba yafa bw'ati Obote nkiddamu bw'ati Obote olw'okuba nti yali akozesa Joyce Nabbosa Ssebugwawo nga ne bbaawe mu biseera ebyo baali mu gavumenti y'emu Obote yakozesa omugenzi kennyini bawa Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'amuyita amukozese mu kikolwa kye tuyita ekyokuzuula ekifaananyi ekituufu eky'omuntu gw'abayagala ku bantu abaali bakwatiddwa n'abo abaali batteddwa
Dan Sebugwawo ayitibwa Obote amukozese era mu bantu be baleeta okukakasa ekifaananyi kyabwe nti oba Muteesa yafudde baleeta kati omugenzi eyabula omulangira Simbwa Alexandria ow'Essalaama gwe baasooka okuleeta okulaga ekifaananyi nti oba ye Ssekabaka Muteesa. Jjukira okufaana bali baali baafaanagana nga beemalayo bulungi nnyo. Mukulu oyo afudde oba yafa n'agamba nti oyo si ye Muteesa. Omanye ebyange mbyogera nina obujulizi. Mwenna amanyi ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ne omulangira ono Alexandria Simbwa enjawulo eriruddawa. Oyo gwe mbadde njogerako omulangira gwe basooka okuleeta nga balowooza nti ye Muteesa. Oyo ne Ssekabaka Muteesa enjawulo eruwa? Wattu bwe baleeta omulangira w'Essalaama Simbwa Alexandria omukulu Dan Sebugwawo n'agamba oyo si yeye. Naye ng'ekigendera kyali nti oba Muteesa yasava nga baali bamukutte yali akubwa ssasi. Kati gwe naawe nange njagala ombuulire singa Ssekabaka Muteesa ali taddusiddwa babamuleeta nga yeye Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa yali alusukka. Nkuwadde eddakiika emu kola kopi kola comment awo. Nkuwadde eddakiika emu kola comment awo singa Ssekabaka Muteesa yakwatiddwa n'aleetebwa okwa-identifyingibwa nga Dani waali kubanga bamugamba olina okuzuula omutuufu yaani. Baleeta Alexandria Simbwa ne bamugamba nti yo n'agamba nti si yeye kubanga order ali ya shoot and kill. Abamuleeta nga Dani n'agamba nti yoyo Ssekabaka Muteesa ali asobola okuwangaalawo. Kubanga Obote ekyambuzaabuzanga omulangira Simbwa Alexandria yafaananga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nnyo nga mbalaza ekifaananyi. Yali waakuttibwa. Jjukira mukazi olwo akolagana n'Obote naye ali mu sisitimu y'emu. Bamuleeta nga identifier abamanyi abazungu babakutte ba suspect babalina gye babateeka ne baleeta abantu mu closed door bagante kati gwe ddeno nga tewali akulaba yo songa ku muntu nti yoyo basi yoyo. Kandi bamuleeta bamugamba tulage oyo Muteesa n'abagamba si yeye. Obote n'abagamba it can't happen ate n'amugamba si oyo. Kumbe musajja wattu yali yadduka dda ng'awompugumya agenze. Kati omukyalo ono bwayimirira agamba nti Obuganda tebwawadde kusiibula bbawe era tebwamuwadde kitiibwa. Gwe ng'Omuganda kifaananyi kikyolaba nga n'omukyalo ono ebyafaayo bye tubasomedde ebbanga ddene nnyo. Kifaananyi ki kye bakusiigira mu Buganda? Akatambi kankabazanyire ayogera omu amagambaga. Nga ngenda okuzannya akatambi kano njala tujjukire nti ne bwe mba nga nkumanyi twakola ffenna bw'osukkako n'ofuna ekitiibwa bwe mba nkunjogerako nawe nkwogerako nsooka kuyita kitiibwa kyo ne nnyongerako amannya. Wabula omukyalo ono bw'aba ayogera olw'okuba nti ye bamuyita ow'ekitiibwa ate ye bwe yabadde ayogera ate Ssaabasajja Kabaka teyamuwadde ekitiibwa kye nga Ssaabasajja Kabaka yamulengezza kubanga ke kamanyiiro. Lira bulungi n'Obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'Obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku Ggombolola ku ssaza
ne unokutuka kati kufanti yali muwanika wa Buganda n'olwekyo famire eyo ng'emuli mu musaayi obwakabaka bumuli mu musaayi yabwagalayo era ng'awanye ekitiibwa kabaka we n'olwekyo omuntu yenna aba takiraba mba neewuunya bwewuunya era nemanya nti tuba tulagawa ensi nebeeragawa tusiimenga ku bantu abakola obulungi Mwami Ssebugwawo munsonyiwa okwogera kino obwakabaka bwa Buganda bwandibadde buyimiridde wamu naye okumusiibula kubanga bw'otosiibula Mwami Ssebugwawo ku bwakabaka bwa Buganda neebuuza ogenda kusiibula ani abataaliwo nga tuzaawo obwakabaka tebakimanyi naye Mwami Ssebugwawo y'omu ku bantu abaaliwo ku ntandikwa ey'okulowooza okuzaawo obwakabaka n'olwekyo yawaayo obulamu bwe bwonna n'amagezi ge gonna. Kansooke nsimbi wakati awo mukyala Nabosa Joyce Ssebugwawo mu bigambo byo ng'obirambika bulungi ogambye nti abataaliwo mu ntandikwa nga muzza obwakabaka obwakabaka Buganda bulina emyaka 15,600 ku mutwalo gweyongera waggulu kwegyo emyaka nga Buganda mwe mwabutandikawo mwegyo emyaka gy'enjogerako 15,000 ku mutwalo oba oyogera ku buno bw'93 ku ntandikwa bw'ogamba entandikwa obwakabaka bwa Uganda tebulina myaka 32 nyabo obwakabaka bwa bulina emyaka omutwalo gumu plus oba 15,000 kyonna kyoyagala okuteekawo kati kagende obwakabaka bwayo mulina emyaka nga mutwalo neggwe bw'ogamba nti mu ntandikwa gw'oli nfudu nebbaawo yali nfudu kiki kubanga gwe obwakabaka bwetwogerako bwa 93 bwe tuwogerako kati njala sooka kutereza ebigambo bw'ogamba nti mu ntandikwa mu nnyabo njala sooka kuzzaayo mukaaga weetaba mu kujjawo Muteesa ne bbaawo si bwe kiri mu 93 obwakabaka buddawo gwe owandiika ebbaluwa eyita Ssaabasajja Kabaka ogenda okota mu lutalo oba gwe wagenda mu lutalo oba gwe wali mufuuyirizi banabafuuyirira akanwe nkubuuza era njagala obidde mbino ku mutimbagano woona obeera ku mawulire Nabosa Joyce Ssebugwawo mu 6 weetaba okujja obwakabaka bwa Buganda bw'ogamba nti ate wabuze mu 93 obwakabaka Buganda tebulina myaka 32 no oba 31 bulina emyaka egisukka mu 6 okudda waggulu kati okuva mu giri emyaka 6 okudda olwaliro mu 6 gwe kennyini weetaba mu kubujjawo nabuno wennyini weetaba mu kubusaanyaawo era nga bwakola ng'oli mu gavumenti y'Obote naye ya Museveni kennyini era bw'oli mu kukola kati oyagala tufune ekisa era tutandike okwogera ebigambo ebirungi nkugambye beerabira mugambi wabula tebeerabira mugambwa ako ka sympathy card ke mukozesa embeera y'okubakwatiramu akafansonyi gye mukozesa twatandise enkola egamba nti omukulu bw'aba tasobya naye nga ne byayogera temuliimu mulamwa tetugenda tandika biki tulira tutandika okunywa amazzi amakyafu ng'ate agatukula weegali nedda ekyo kikyamu ensonga tulina ozogera nga bwe zirambika sikuvumye sikuwamudde sikutyobodde wabula era ekitiibwa nkikuwa tiwa ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwawo wabula njala kugamba mulekeraawo okwefula nti mmwe abantu Abaganda abasooka mu Buganda Abaganda bangi baweereza Obuganda nga ne bajjajjaffe kwebali si mmwe mwe mwetaba bujjawo nga buli mukwetaba olwaliro bujjawo tugenze maaso n'esente ze yalina n'ebiseera bye byonna okulaba nti obwakabaka buddawo n'olwekyo bajjajja mwebale nnyo mwebalire ddala okukiraba n'okukitegeera obulungi mu nsi muno tuyitamu buyisi naye abantu balina okusiima bannabo abakoze obulungi kuba tuyinza kuzimba bwakabaka nga tusosola tetuyinza kuzimba bwakabaka nga tetusiima toyinza kubeera mukulembeze mu Buganda nga tosiima
bantu bakolera Bwakabaka kubanga bamu bajja Bwakabaka babusangawo nga bwatandika dda tebamanyi ntandikwa yaabwo n'olwekyo kiba kizibu nnyo kiba kinyiiza nga ffe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kulinaana kubanga otambula ne Mutebi. Kale tusimbudde kumwe abaaliwo ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kuliraana ng'otambula ne Mutebi. Ku ntandikwa nga n'abantu tebasobola kuliraana ng'otambula ne Mutebi. Kale gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa enjogera naku zo bwe njogera okwetega okumanyi gwe kennyini weetegako Ssekabaka Muteesa n'agaana okubala empikizo gwe kennyini weetegako Ssaabasajja Kabaka n'agaana okuzannya omwesogo. Kati bw'ogamba nti mwali omuntu ate nga twali kwesembereza ngera kubuuza ondetera ekifaananyi kimu bibiri mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II ng'ali e Bungereza. Gw'ogamba yali tamanyi nti mumwetaba nkutta kitaawe n'omwana wa nnyoko omuyise Mutebi. Yes, omuyise Mutebi, yes. Nnyabo njala kugamba ajjanjawo omulwadde mu ddwaliro si yamusikira. Nkuddamu ajjanjawo omulwadde mu ddwaliro si yamusikira. Kati njagala mutegeeremu bakazi mmwe abeefuula ekintu ekizibu ennyo mu ggwanga nga mulowooza nti ensi egenda batendereza nedda. Kati maama wange njala kugamba ekigambo kimu. Obwakabaka bw'obulabira mu 93 ffe bajjajjaffe abaabulwanirira ne tugoba n'okugoba emikwesese mwe tulina okuba nga we tuli si we tuli. Owulira twemulugunya si buli ajjanjawo omulwadde nti yamusikira. Singa tunaddayo okutandika okulambula ensonga za Buganda nga bwe ziri amu tulina kubeera na mu lubiri omwo nga tulina amataka mu paaka by'omupaaka enkadde ow'emakindi wa naye tetwagala byogera kubanga ajjanja omulwadde si yamusikira. Walwambuuza oyayogera nga ne ku nsawo za Buganda. Jjajja wange ebyanga biri mu public mulwanya abaagazi Obuganda. Mu kasolya mwenva mwe muva Nakafu. N'omwana wange essaayo nasobola okufuuka Nakafu wa Ssemakookiro. Tetujja kwesomera kuno kubanga muga nti Buganda. Maama njala kutegeeza toddanga muno olunaku n'olumu okweteeka mu kifaananyi ekya ssensekere nti gwe olina woga nti oli ku Buganda ng'ate mwe mbusaanyaawo. Singa tuba twakuzza katambi babega kutandika kuzuulula lutambi kuddayo mu ntandika lwalwo tandika okulambula ensonga baziza ku mmeeza. Oyinza okusanga nga mu 1940 ng'olina w'oviiramu nga tatokedde ddala okusemberera Obuganda. Nabbosa Ssebugo singa tuzza olutambi lundi emabega tuyinza okudda mu 1940 ng'olina w'oviiramu nga ne mu Buganda oyinza okuba tosobola kusembera wadde okulinnya wadde okusonga olugalo nti oli Muganda oba waliwo Buganda bukusiba okwogerako ekyo nkikubulira. Toddanga namo kuyisa lugaaju. Kubanga tosaanidde wadde wantu wonna okwogera ku kigambo ekiyitibwa Buganda 1966 weegatta ne Bawo Bote ne musaanya Obwakabaka bwa Buganda. Tewakoma okwo ne mulondoola Ssekabaka Muteesa mpaka Bungereza gye mwamukisiza omukono mu ngabo ku kifuba ng'okozesa omwana wa mwannyoko. Gw'olwokuba mufuna obutakkaanya ne Mayiga mutabani we gwe mwaleeta Mengo. Ngenga baneegaanyi n'obuyinza muyina bungi kyekikwogeza biga nnyabo eno teyali nsobiza okujja okukola purogulaamu nange simanyi lwaki najja ne ngikola. Genda obuze ku social media platform zonna waliwo akola program eziringa zino gw'ozaali nsobi zonna ezisaamanya yajja ekyokubeerawo.
kyenkugambye nti togeza n'otutinkula akabanzi singa tunaddayo kutandika okuzugula emikeeka n'emikulo gya Buganda gyonna faamu tulina kubeera utalina kubeera wetwandibadde tulina okubeera tuli walala nnyo nkugambye nga twazunguludde bulungi tuddayo kemabega nabbosa Ssebugwo oteekeddwa okubanga n'obuga tosobola bulinyamu wadde ekigere okusinziira ku mpisa z'olina n'ebikolobero by'okoze mu Buganda ne famire yo kuno abaanako kwebali mikwano gyo kwebiri temuddamu tumanyiira bw'oba tosobola kuwasa basajja Kabaka kitiibwa olwo bba obadde omuyisa otya mu kisenge ye njogera ekingi ekindeke ki saabyogera dda wano nabyogera dda wano nze sina wengenda kusambula emisimu engenda kuwasa sikyawasa nabikola bivaako kati njala kutegeeza mulekerawo akajanja kasumegeze yeyalira oba kakuumuusa ayingira kamugwanya nga mwefulati mwe Baganda mweka ng'ate mwe mwasanya Obuganda it's on record gwe kennyini ne famire yo era bigenza okwetooloola nga n'omuntu gwatuletekera mu kifaananyi kya Nakazadde naye ali Nagalaale what a coincidence kigenza okwetoola nga n'omuntu gwatuleetera mu kifaananyi kya Nakazadde wa Buganda nga naye ali Nagalaale muluza tetutegeera kino nkikubuulira singa Obuganda bwali buteredde mu nteera yaabwe etuufu nga bulina okubeera gwe singa baakuggyako ddengalabiyo neegwa wali gwe ne famire yo singa temwina musobola kuyita wandiba tulina wosobola ne famire yo nnyini ebijoogerwako wabweru ne munda bizibu gwe ng'omuntu oli kizibu olinga enjaliruma ekiro kuba temala kwebuuza ku muntu gweruma nti owaayo obudde busobola okukuma amasiga okufumba emmere nti nedda naye neekukalakata tukyagenda mu maaso n'akatambi kano twongerera ebintu bingi nnyo ne mwami Ssebugwawo kubanga tutambula ne Mutebi nga tandika kukola ki kufuuka Ssaabataka kyewuunyisa naye Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi manyi Mukama omwami wange ajja kumuwa ekyomulesa emirembe kubanga kati baabogera ebigambo bingi nnyo nga Mutebi tannafuuka Ssaabataka wano wenjagala okulwambulula ensonga zino ensi zitegeera mu Buganda omulangira yenna kasita azaalibwa n'atwalibwa e Kajjaga n'ayalulibwa n'aweebwa amannya era n'awandiikibwa mu kitabo kyabo abalangira abasuubirizibwa okulya Namulondo kitegeeza abamanyikiddwa ekyo kimu kyokubiri Ssekabaka Muteesa bw'amala okukisa omukono mu ngabo gye mwamuttira e Bungereza ani yabikka akabugo ku njolo ya Ssekabaka Muteesa yali Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri era kwolwo lunaku lwe yaddira mu bigere bya kitaawe ekitegeeza nti ebyafuuse Ssaabataka ku myaka egyo kati gwe ogamba nti mwali mutambula wali otambula ne ku myaka 12 13 obwana jojuzi mu kyenda mu kinaana mukazi gwe kasita yabikka akabugo ku njole ya kitaawe lwe para aba amaze okufuuka
Saabataka kubanga yabazze mu bigere bya kitaawe. Ompulira bulungi nnyo nnyabo. Kati gwe bagamba nti mwatambula naye ng'abaswaza nga tannafuuka Saabataka. Wayinayo omulala gw'ogamba nti era alina okufuuka Saabataka mu biseera ebyo. Kyenkugambye nti singa tunazza akatambi emabega ojja kutuuka ekiseera nga tosobola na kuyimirira mu Buganda oyogere ekigambo ng'oteekeddwa okuba nga naawe oliko akabuuza nga weetaagawo akaddibwamu. Ompulira bulungi nnyo mukyala nnyabo. Era kyova olaba Nabbosa Joyce Ssebuggwawo lwaki Museveni teyajja wa Ssebuggwawo baawo kumugamba mutuyambeko tulwanyise Obote? Lwaki sigo mwatwale Masaka? Lwaki sigo mwatwale Luweero? Baawo oba gwe kennyini mwanoonyaani mwagenda Bungereza n'abala abatujju omwana waswabiriggwa ne mugenda ne musinkana omulangira. Mwali musinkana mwannyoko, mwali musinkana boyfriend, mwali musinkana ani? Mwali musinkanya omutaka alindiridde Namulondo y'obujjajjaabwe. Era kyekyamuleeta n'endagala ebiwandiiko bye mwamuwandiisa nga musuubiza byonna mwamuwa byo byanswa nga mumaze okutuuka gwe ne mukamawo Museveni. Lwaki si bbaawo gwe baatwale Masaka agamba baganda nti bannange kati nze ndiwo oba gwe kenyini lwaki anti ogenda nti Obuganda gwe obutandikawo wali badoga nti kati nze Nabbosa Ssebuggwawo nze ndiwo Abaganda mujje mulwane. Lwaki gwe tewagende Masaka? Oba tewagende Luweero? Okulengeza kumulengeza Obwakabaka ne mulooza ne muboko. In fact njala kutegeeza ekigambo kimu. Bw'oba toli mumbejja nga toli mulangira ng'oli just muweereza wa Bwakabaka kubanga ffenna tuli baweereza wa Bwakabaka, teweebalira nnyo ku luli olulangira nti olumanyi. Kwekulwa mu ggalagi ne weefuula emmotoka, kwekulwa ku nnyumba z'abapangisa, kwekulwa ku nnyumba za landlord n'ofuuka landlord. Kizibu. Toli era toliba. Toliba. Kamalira katambi kana bayimu mwatutinkuda Mukama Katonda ensi abamanyi bakimanyi ne Katonda akimanyi. Manyi Mukama omwana wange ajja kumuwa ekiwumuleesa emirembe kubanga akoleredde eggwanga lye, ayagadde nnyo Kabaka we, ayagadde nnyo Obwakabaka. Mukama ajja kumuwa ekiwumuleesa emirembe. Ate bajjajja mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwa amaanyi. Tujja kweyongera. Abaana bange ndi nabo wano abamu nabo bakirabye, bajja kweyongera okugenda mu maaso okudda mu bigere bya taata waabwe, okwagala Obwakabaka bwabwe n'okwagala ensi yaabwe, kubanga tubawadde omusingi ogw'okwagala ensi yaabwe n'okwagala Obwakabaka bwabwe, kubanga eyo yennono. Era omuntu atayagala Bwakabaka bwe, atayagala Bwakabaka bwe taba na nnono, kubanga era abeera kisalisala. N'olwekyo twebazizza nnyo Abataka, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Manyi Mukama awulira byonna ate abiraba. Bino bye tukola Mukama yatuwa amaanyi okubikola. Tetubikola nga ffe naye Katonda yatuluŋŋamya ntusobola okubikola. N'olwekyo kati namwandu engagga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, bw'obanga obadde oyagala Ssebuggwawo ku mwoyo ng'omuyita sweet darlingiziwo Kamonde simanyi waata bato baawo, bw'aba taliwo tolya.
mu Buganda nazzi kuno musajja mukulu bwabanga agenze bannamwandu bezibanga okumalanga ebbanga lyonna ngabule mugenya jja ngabadde akwasaganya ku nju eyo namwandu yavanga mweziga kalipe bweditinga lya Meseri Kamaso ne namwandu omukalu alinga ebyayi ebitooke alina mugalubindi ayogera Yesu lubabati namwandu ngagga kiki namwandu engagobadde ki namwandu engagga yo sinabusase bugwao mu Buganda ero video wagirecordinze musajja otalina mala wiki mu mutaka naye mu Buganda semba kaba afudde namwandu kyezera mutu walira omwaka nga buli muntu ajja abadde amanyi bbawe lwakiri akabayo sekendi sasatu munange kitalo nnyo mukwano gwe yagenda tuli wano bwe tunamukate bwe bali atudde sikyamulaba n'obuliri ntyamu ne namwandu engagga atudde mu sofa seti ali mbugalubindi ati ayogera akinnambu nze namwandu engagga ate nkutidde munnange kati ennaku zino nga muli balizibu nnyo musinga n'enjala eruma ekiro amaaso makalu alinga ebyayi byagonja makaluzi mwe temuseka saagala aseka tuli serious olwatubeera no ku social media abaana beekwanye ku TikTok omu naafa era omwana ayinza okukabira omwezi ng'akaaba nomugamu nesirikawo mati naye tanga mulabe namwandu mukalu muzibu n'obwakabaka era nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kubanga ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda teri namwandu asobola kwogera dakiika ziwera 10 ng'ayogera nga tannayogera ng'oyogera byafa bya bbaawo nga tokaabye mu ggwe baga amaziga g'omusajja gavoola ndi ku kyemuwala ngo yafa namala ennaku 2 nga nkaaba nga kinna obutaziika mwana wange nkaaba naye nga ngira neegumyamu naye omusajja gomale n'obeera bwoti ng'oli mugalubindi ozitaddeko bwoti onumye emboozi eddakiika 10 tonnakamuwadde sekendi sineemu namwandu engagga weddeko mukulu namwandu walakizale tuyambe ensonga za Buganda zeesonyiwe sigala mu bibyo wenna weekubye make-up olinga nti waliwo akulindidde wali mu kolida akutwale gwe kiri kyawedde oli yawedde mukuvu namwandu gwe tumanyi yeekubira ekintu kyeyeekubidde neyeesiba bulungi nnyo neyeefundikira oluwuzi lwe si kiwuzi eyo namwandu walakizale yenna yeefundikidde alinga agenda ku mukolo linda kumbalage manyi gwa lutinkudde n'okola video nga fotoma tukola forensics kankabaddiremu yeesibye ekitamba yenna nekedde alinga zino empeke za Piculox yeefundikidde empeke za kapso za Piculox yeefundikidde asibye n'ekitambaala ekitambaala kikyo yeesibye anyumye ndowooza olw'okuba naye ate yava mu famire ey'obwakabaka kuba taata we yali muwanika mulambo wa Buganda okumala emyaka mingi ate ng'abadde mwami okuviira ddala ku ggombolola okusaza namwandu engagga tulekeemukko pulaani li namwandu tulekeemu wabula ngenda kusaba ekigambo kimu ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka mwesonyiwe ng'ennasu bwe yeesonyiwe engalabi kubanga ebyofa ebyo tubyogedde olwaluko tetugenda kuddamu kwogera kubuvuye munda bw'okoze history tumuleesa tinebba ogweyagala bapraising kitwale nti abaana bano bonna babaddewo nga balaba bona babaddewo nga buli history bamanyi lwakuba nti batyo byogera ku media ku mainstream media e Kampala wano tutudde kafomu eggulama tubyogera nga bibiri wano kafomu eggulama tuyogera nga bibiri tetubisalamu oba ku TV ya Uganda tebajja byogerayo
ku CBS tebajja byogera ndo ku BBS naye wano ku fomu egulawo tutudde tujja byogera tubikube ku mmeeza kubanga ensi ebimanyi kati gwadde oli awo bwe nyongerako ebigambo ku vidiyo eno mba njonoonye amazima gali nti vidiyo ewedde mukama bakome tusinkane ku Lwokusatu essaawa 2 ez'akawungeezi njala baagaliza omwaka ompya omulungi mu kuyitemu buli omu saba essala ng'ogisa Mukama Katonda wo akuwe ebipya by'onofuna mu mwaka omujja ogujja njala kubaza mwenna abadde batugoberera n'okutuuka olwaleero mubali nnyo mubalidde temujjanga okwo era buli kimu Mukama akibawe byonna bimulaba ku social media mbireke bitambule naye ffe tujja kubeera mpaka kuwulira kubanga ekyatuza tukimanyi tusanze emiziko mingi tugibuuse n'okutukulwa weetuli njagala baagaliza omwaka omupya omulungi ogutandika saagala muntu agenda okunywa n'ovuga tokole fujjo sigale waka Mukama Katonda ojja musangawo mu kitanda kyo buli kimu kyokola kikole ng'okimanyi nti Mukama akulaba Mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka omuyise mu nnaku zino enkulu kuuma Abaganda kuuma Bannayuganda bonna gye bali ku byeyo gye bagenda okunoonyeza ekikulu bagala eddiba ate ozuukusa obwongo bwabo abali mu diaspora olowooza nti bali waabwe ng'ate balina okuddewo balwanire ensi yaabwe abooluganda bitabe balwanagana bwe birwanagana tebyatika buli amanyi nti olina ekizibu ne munno yessaawa mwesonyi tugende ku nsonga edda kuba tulina obudde obwakazigizigi obujja olw'ensonga ejjala baagaliza omwaka omupya omulungi ogwa 2025 Mukama bankumi atakumbira mpeera mbaagala nnyo mwenna abasharinga abapostinga abakomentinga mbaagala nnyo mweraba Mukama bankuumire vidiyo ewedde tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 vidiyo ewedde